Etobozi erinyonyogera amatugo lisinzira wano ku Progen Media TV mukwano gwange gwe atandaba ku subscribinga nkusabye ogene maaso okikole mu bunambiro tusobole okutusaka amawulire gaffe agabeera gakagwawo nawe akyekumidde ku Progen Media TV mukwano gwange webale nnyo webalire ddala kyokola kya muwendo nnyo ate gwe ali Dubai ali Saudi Arabia ali Qatar mukwano gwange webale kubako jonna gyokola webale kuberanga nga mukwano gwange ofu okulaba nti oyina kyoleta ku meza tusobole okulaba nti tubezawo famire zaffe akaseera kano natera njagala okukutegeeza nti amawulire gaffe agasinga osobola ogasanga ku progenmedia.com amawulire gaffe aga entertainment sakonago aga sports mu kaseera kano mukwano gwange njawo okukutegeeza nti olunaku lweggulo president wa NUP amanyikiddwa nga Kyagulanyi Sentamu yeetadde mu ddene asobole okwera nti ayolokera eri emulago asobole okwerolera oba okulabako ku mbeera omubaka wa parliament Ssegirinya Mohamed jalimu yagenza okutuukayo ffenna netutegeeza bulungi nti embeera Ssegirinya Mohamed jalimu embeera mbi nnyo embeera yesi nnungi mulwadde tasobola yadde n'okussa mikwano gyange yagenze mu maaso nakakasa nti yenna tasobola yadde n'okubako kyayogera ali awo mu mbeera etategerekeka mikwano gyange navayo nategeeza eggwanga nti abantu bangi bagenzeeyo mu nkukutu okulabika nti bamugamba yeegaane ekibiina kya NUP akidenouncinge agambe nti ekibiina kino nze sikirimu ekibiina kino nze nkivaamu baagala abeere nti akyegaana awo nno we bagenda osobola okulabika nti bamuwa bail asobola okulabika nti ava mukomera oba saako n'okulabika nti emisango gino bagimujjako naye ate omukulu yagenze mu maaso mu mbeera neyekakaba nabako kyayogera naye namutegeeza nti ye tagenda kola kintu kifaanaganako bwe kityo kubanga ye ali mu struggle akaseera kano alimu abo ba freedom fighters alimu abo abalwanirira eddembe ly'abantu mu kaseerako era namutegeeza nti kafuba okulaba nti waliwo embeera egenda mu maaso kwe kuvayo nayogera nagamba nti yenna alina kyasobola ba freedom fighters mu Uganda baveeyo babeeko kye bakolera omubaka wa parliament amanyikiddwa nga Ssegirinya Mohamed owa Kawempe North embeera ye erabika okubeera nti eterera mikwano gyange akaseera kano nkusabye gwe mukwano gwange nagambye nti gwalina kyasobola okwogera gwalina kyasobola okomentinga agenda mu maaso olabike nti olina kyoyogera ku mbeera y'omubaka waffe Ssegirinya Mohamed ffe tetugenda kowa kutusaako mawulire kubanga kino yensonga lwaki wetuli wano okulabika nti tukuweereza tukuwa amawulire mukwano gwange gwe munnayuganda eyekuumidde eyo nziramu okukugamba nti webale kola webale kubako kyokola webale kubako kyewekwasa kubanga era n'oyo atakole n'okulya talyenga omutonzi ajja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyo buli abaako kyakola naye ate tetwerabira nti ndeeta amawulire agakwata ku nsonga eno mu kiseera kino kyennyininyini wekuumire ku Progen Media TV mukwano gwange tovaawo kankomewo.